kolawe bati. Muwanguzi Kaziro alina emyaka 12 yakoma okusoma omwaka oguwedde mu kibiina ekyokutaano. Baali babeera Wabutongole Gayaza n'ekitaawe Aloysius Bangula w'emyaka 72 nga bwe yalwala mwanyina kwe kusalawo abaleete kasangati. Omuwala n'asasulayo emyezi gyali 2 naye ssente ne zimulemerera. Baasooka ne batwala wali eri mu muzigo ogusembayo. Ne basasula baba n'asasula ssente ne bimulemerera landiroodi n'atuleeta wano. Embaga esooke nembawo ekitanda ne bateekako era okusinzirangayo mu musanze. Ekyennaku omwana ono muto ate kitaawe yalwala nga buli kimu akikolera we yeebase. Muyamba okumutuuza nga bw'aba ayagala emmere nga ngireeta ng'alya nga muliisa. Kati bw'aba afuse nnyo nga mugira nga mutereeza nga ngenda njoza. Oyinza okwebuuza mwanyina eyabaleeta yalagawa. Naye embeera ye si nnungi olw'ensonga alina we yafumbirwa ate alina famire abaana abaliwo alina abaana 4 naye kati obuyambi era butono kati aba alina okugenda n'anoonyayo kasente akanaagula amata akanaagula obuugi n'obuyambi obw'enjawulo ng'emmere. So ebiseera ebisinga tubeerawo nze n'omwana oyo era omwana oyo abeera okusinga ku taata we. Bwe tubuuzizza muwanguzi ekiruma kitaawe bw'ati bw'atuzzeemu. Ekyali kimuluma yali agamba mawuggwe so nga biwoowoolo. Sinzira omuwala kye yannyonnyola yaŋŋamba enju mwe yali abeera eri waggulu yali teyatuuka so oba empewo eyo yamuyisa bubi mawuggwe muli n'aba nga atandika kulwala mawuggwe ago. Bamutwalako nze akeera wano n'enjoza. Bw'atyo omuwanguzi Kaziro w'emyaka 12 amaziga nga gamuyitamu olw'ennaku gy'ayitamu okulabirira kitaawe Aloysius Bangula w'emyaka 72. Okuva lwe twakulaga emboozi eno ku lw'okubirirwa wiiki eno abantu ab'enjawulo bavuddeyo mudduukirira. We tutuukiddeyo kasangati gye babeera tusanze abashilids nga bamuleetedde ebintu ebikozesebwa waka wamu ne ssente. Ninayambako okugula eddagala akasente ako n'obujjanjabi obulala. Mu balala abamudduukiridde mubaddemu Happy King, omuyimbe Sylvia Wasse ne bazadde be ko n'abantu abalala. Batuyambye. Olaba oti twebaza abantu abatuleetedde ebintu olya bulungi kati. Ebintu bye baleese mulimu omuceere, sabbuuni, akawunga, butto, omunnyo n'ebirala. Twebaza omukyala Susan owa St Paul Anglican Church eyasobodde okubeera nga atutikka obubaka buno okulaba nga tubuleeta era muwanguzi guno muceere zirikira 25. Sirina chendi bwemba sirinawe ninga ekipapula ekitwalibwa empewo era bwemba sirinawe ninga endiga etalina nsumba neetaaga kwe okusomoka ennyanja mugana amayengo simalako era nindiridde nze ondage ekkubo ery'obulamu kyova olaba nyimbira kwe omutonzi kubanga onkuuma nontasa kyakwetaaga lubeerera era kanfuname kusinze olw'ebirungi byokola kuba kwerimba bwesikwebaza olw'ebirungi byokola nja kwebaza. Nze Happy King Uganda muzukulu wa Mugema era nga oluvannyuma lw'okulaba story eno ku Spark TV twavaayo nesharinga akantu ka video ako Facebook yange ne status kubanga nange ngezaako okulaba nga tuyamba abantu bano. So okwegatta geemaanyi ne tukwatiraganira wamu ne Spark TV
netufuba okulaba nga tutuuka ku mwana ono. Olw'embeera enzibu ennyo ey'obulwadde tukoze nga bwe tusobola okulaba nga tutuukawo, era bye bintu bye tusobodde okubeera nga tuleeta. Twebaza omukyala Susan owa St Paul Anglican Church eyasobodde okubeera nga atutikka obubaka buno okulaba nga tubuleeta, era muwanguzi guno muceere ziri kilo 25 ojja kukwasaganya ne dadi. Then twasobodde tujje tulabe sayizi y'obulungi, tujjako mawo nja kuleetera engoye naye zino engatto ojja kugira oyambala ezo. Then kakati muwanguzi dadi ye ojja kugira nawe webikka wano bagamba tulina byakwebika sekyo nesuuka zino n'akatimba k'ensiri oleme kulwala ate olina okunaaba ennyo engalo. Olina sanitayiza? Olina okozesa nnyo sanitayiza. Abantu abajja okulaba dadi obagamba ne basanitayizinga. Then ebisigadde dadi oba omulongoosa tujja kukomawo tufune pampa nga zebaali wali osabye nambaze nga then ojja kugira okozesaako zimpeekopa okuyamba dadi. Then ono sabbuuni mulabe sabbuuni wuuyo, so ne butto ojja kugira okwataganirako awo. Nze nja kukomawo kasite wakantekeddewo, nja kukomawo twongere okuyambagana naye nga bana abali ku Spark TV mwebale kuyamba famire eno, mwebale n'okuyamba abantu abalala kuba Spark ekola nnyo okulaba nga ereeta abantu bangi nnyo, era ebiseera ebisinga tuyitaayitako naffe ntuvaayo ne twegatta ku Spark TV ne tubeera nga tuyamba. Kale nze Abiking Uganda muwanguzi nze nkutadde Mukama akuume ne dadi yongere okumubeerako naye togwamu maanyi n'ekusomero ojja kuddayo osome owulidde. Sirina chendi bwemba sirinawe ninga ekipapula ekitwalibwa empewo, era bwemba sirinawe ninga endiga etalina nsumba. Neetaaga kwe okusomoka ennyanja mugana amayengo simalako, era nindiridde nze ondage ekkubo ery'obulamu. Kyova olaba nnyimba nyimbira gwe omutonzi kubanga onkuuma nontasa kyakwetaaga lubeerera, era kanfuname kusinze olw'ebirungi by'okola kuba kwerimba bwe si kwebaza. Olw'ebirungi by'okola nja kwebaza. Nyimuse emikono nkusinze mukamire ku mavivi. Yesu webale nja kukwebaza. Nyimuse emikono nkutendereze mukamire ku mavivi. Yesu webale.
Okay, nze Happy King Uganda muzukulu wa Mugema. Kakati baba tulaba nga bwe nabategeezezza nti omusawo basobodde okukola tests ez'enjawulo nga wagenda otunyonnyolamuko briefly naye nga bemulabye ebitambula bakoze omulimu ogw'amaanyi bakebedde muzeeyi naye nga muzeeyi tulaba akamwenyumwenyu kamubaddeko so tusuubirawo essuubi nti muzeeyi alayi katali bubi nnyo musawo kulikayo ku mulimu ogwo mugwebale kale sebo kakati twagala otunyonyoleko briefly ebigenze maaso okay sebo neyanziza okumpa akakisa kano ate yatandika n'amanya gafe amanya nga bulijjo musawo Ishmael Miyingo Musiime ng'era mpeeza mu kitongole ky'ebyonna biyinzika ministry ekisangibwe mukono ekyabakadde it's an NGO akati muzeeyi bwe tumukebedde basically tusanze sukali mulungi tukedeko ku sukali oyo nga sukali we mulungi abadde 5.6 millimoles per liter tukebeddeko ku pressure yewa etisa kwega ewaringamuko eyalikizamuko eri wansi relatively very low bwebanga eri ku 98 out of 56 eyo pressure y'omuntu omukulu ebeera wansi era zezimu ku nsonga zetusinziddeko ne tugamba kama mbaya bakibe muzeeyi twali badde tumutwala nafuna obuweereza nga bwa ddwaliro yes naye bino ebisigadde omutima amawuggwe mutabani wange yayita amawowoolo si bibi muzeeyi okussa kulungi n'omutima tegukuba bubi guwa essuubi yes lwakuba nti alina kaki agugemugane nti pressure eri wansi ddala ebisigadde era pressure okujja wansi ebiseera ebisinga obulwadde buno bwalina already bwe basangamu emulago obwa CCF bwe bujjeta okubanga eri wansi yes awe omuntu stroke okufuna stroke kuba yali tafuna ddagala yes ebisigadde si bibi nnyo ku bye tukebeddeko byebyo ku bye tukebeddeko okay embeera eno nga bwe tugiraba kyemmanyi bitegeera bulungi n'ebintu byabakadde okulwala embeera endwadde bwe zityo olowooza ki ekisinga okuvaako omuntu anaatera okutuuka mu myaka egyo obulwadde egisinga okulumbibwa obulwadde obwo olowooza ki ekisinga obaviirako okufuna obulwadde obusinga nga bwe mukebeddeko olwaleero neyanza ssebo ate ebiseera ebisinga abakadde bano baba ignorant obutamanya kyakukola atuuka mu myaka egyo egy'obukadde kati ffe gye tuyita emyaka egy'obukadde mu kitongole kyaffe okuweza enkaaga okudda waggulu obeera mukadde era obeera osaanidde bw'oba olina obugonvu obulwadde bwonna bwonna obeera osaanidde okubeera ng'olabirirwa ekitongole kyaffe ekya byonna biyinzika ministries ekisangibwa mukono naye ebiseera ebisinga ekireeta obuzibu butamanya baba tebamanyi kakati n'aba n'endwadde naye nga tagenda kwekebeza naye nga you survive kubanga endwadde z'omutima n'endwadde ya sukaali bwe bulwadde bwe tuyita silent killers nti tujja kuba tuli wano nawe bali nnyo bwana tuba tuli wano naawe naye bagenda okulaba omusajja atudde mu mmotoka nga akomyawo kasaakubye ekisumuzo waakomye asirise naye nga abadde atambula bulungi naye nga obulwadde bw'omutima bwe bumusse ne sukaali so ebiseera ebisinga tuba tetumanyi tetwekebeza so akujjawo naye nga babadde bakulaba ng'otambula bulungi so ensonga esinga obukulu okubagonza n'okutuuka ku sseeryo butamanya nti obulwadde aba yabufunira ku myaka 55 naye nga asurvivinga nabwo agenda mu nnimiro n'alima n'akola emirimu gye bw'aba avuga taxi n'avuga taxi ze bw'aba nga ffe abasawo nno at least ffe twekeberako bw'aba nga gwe muganda wange n'oba mu byuma byo bw'otyo naye nga tomanyi yes then ogenda okutuuka ku state eri nti bamukebedde alina kino ogenda okumanya nga kiri a bit late webali nnyo stroke wekubira bwe nalaba vidiyo eno nze ku Spark TV newuunya nnyo omwana oli nti omwana okubanga alabiridde mukadde ono okumala ebbanga twagala kufuna ku reaction yo womala okulaba vidiyo eno kiki ekyakugira time eyo webali nnyo ssebo kyatukwatako nnyo kubanga okusookera ddala abakadde betujjanjaba mu kitongole oyo tulabirira kizibu okusanga nti sayizi eyo ogisanze ku mukadde ebiseera ebisinga kizibu era betusanga abalabirira oba talabirira mukazi we oba mwami nga yamulabirira ebiseera ebisinga oba oli awo alinawo omukozi omukulu so ekyasinga otukwatako ennyo okulaba nti 12 alabirira ow'ekirana mu 7 kubanga tetukisangangako ebiseera ebisinga naye ne waliwo okulabira ng'ayoza bwoza ngoye wabula ng'amuyamba n'eno mu bukyafu n'eddagala yalimuwa ekiro yamukyusa emirundi nga 5 6
so twakwatibwako ne tugamba newankubadde eno ye calling yaffe oba bwe buweereza waffe ate waliwo kwegamba ate precursors eziyitiridde nti kino kiri too much tuteekeddwa okubaako kye tukolawo yes okuliving omwana oyo because alina future naye gyalina okubeera ng'agoba mu maaso. Okay, tujja funa time tweyongere okumanya ebisingako kaawo. Yes sebo. Tujja kujjayo mukono. Yes sebo. Tubaaniriza nnyo sebo. Kasite namba y'essimu tugifunye. Yes sebo. Omuntu ayinza okuba ali kuno ku YouTube ng'akulaba. Yes sebo. Nga alinayo omuntu we mukadde. Yes. Nga yandyagadde service zammwe. Yes. Oba tekisoboka. Neyanza sebo neyanzege. Services zaffe sebo 10 ku kinnaakyo eri abakadde. Tetulina wetuggalawo oluggi n'omundi n'ogumu. Era jabuze mukono ku byonna biyinzika ekipande bwekiri wagoga n'akonkona. Asobola okugenda ku social media, asobola okugenda ku website yaffe ya byonna biyinzika ministries, tusanga ku social media byonna biyinzika ministries, tuje tuli na accessinga services zaffe ez'obujjanjabi ezaki okusinga obuweereza obw'obujjanjabi n'akadde kuliko ministry tuli balyoyi bya mwoyo tubalina abalyoyo myoyo naye nga tuli basawo bajjanjabi. Kambuzeemu ebibuuzo n'ensonga bingiko naye ng'omuntu alaba yeetaaga abitegeere. Musinziira ku ki okugamba nti ono omukadde nga otunyonyoddeko wano ali qualified okubeera nga ajjanjabwa freely nga tataddemu yadde 10? Era musinzi waliwo bemujjanjaba nga bo bayetaaga okuleetayo ku kasente. Ebiseera neyanza ssebo ebiseera ebisinga obuweereza obuli totally free bubeera abused nga bw'okimanyi nti ekintu ekyobwerere completely kitera okubeera abused omuntu natakiteekamu nnyo ssuubi. Oluusi abamu beebuuza n'okwera naye bano ddagala balijja wali batuwa buli mwaka ery'obwereere otukolako oba balina gye balijja eyo oba bya kifere. So kwegamba nti abakadde abamu basubscribinga abali eligible abeesobola naye tulina abakadde category eteesobolerako ddala ne keyateeka omulaba taliiwo kati nno muwala nanta yatisiye waali ku muzeeyi Bangula naye waliwo abatalina na muwala oba bagenda waawo oba teyazaala gye bali mujja basanga mujja balaba olwo ne boosanga babasuubira n'abaana ne babaleka webale nnyo mujja balaba kasita mujje mukono. So n'abo bo babeera totally free nti wabeerawo at least provision eyaabo ne tubeera nga tubaweereza obuweereza nga bwabwerere completely naye bano abalala basigadde bateekayo akasente naaba ng'afuna package ey'omwaka omulambo omwaka omulala omwaka omulala nga tubajjanjaba. Yes. Kale ngenda kuba nga nkusiibulira wano tweyanza nnyo ekigambo kyo weebale nnyo weebale ddala tujja kwongera okukyazaako tujja nakukyala ngeri n'okugerako n'abasawo abalala tulabe ne experience naye ku bakadde abalala tomanya naffe omanyi ffe wano tugeze stories enkoze era abantu abasinga abamu babadde nga bakadde naye ng'ebiseera ebisinga tubayamba ne tubalekaawo lwansonga tusigala twogera nabo we keep in contact naye obuzibu obubeerawo nti ebiseera ebisinga babeera n'ekirwadde naye nga funds ezo zijja ntono kati oli aweereza 5 oli naweereza 3 ng'ekirwadde kyalina oweebuuza tutandikira naye tufunye omukisa ogw'amaanyi titubafunye bakwati kamukamu era gwe muganda oli bwaweereza 3 naweereza ogumu naweereza ebyo genda laba sikani y'emitwalo 3 eweddewo nate katufunye n'omukisa nti nammwe tusobola tubakubira aye ne mujja ne mukwataganiramu naffe tujja kufuba okulaba nti nja kukungakunga abantu baffe kwe tunajja tujja kujjanga lonkalu abakadde abalyo tujja baako kye tubaleetera. Kale ngenda kuba nkusibira ano kale sebo nange neyanze yego lwakadde kammwe. Okay kale nze Happy King Uganda tobako. Okay, tukyali wano naye omukyalo ono tulula mu kamera wali omukyalo ono gwe tuli naye ye landlord abalaba ku Spark TV omukyalo ono ye landlord wa wano naye tumwebaza olw'omulimu ogw'ettendo gwe wakola okulaba nga muwanguzi ne taata jajja taata we nga tobagoba okulaba nga basigala babeerawo ate nga naawe kennyini n'ogezaako okulwana okulaba nga wabaawo abo obuyambi obubatuukako webalenye soko we tweyanjulire. Amannya abampita mukyala Rita Nakate nga nsangibwa Kasangati Buyinja zone. Ogamba otya maama? Ndi bulungi sebo. Webale kuyamba mwanguzi jangu webale kuyamba mwanguzi ono bannange. Mwanguzi namuyamba olw'ensonga mwana baba mwana mba muzaala mba buli kimu gyali na olw'embeera gye nalaba nalisobola mulekerera kuba namanya nti yasigadde
alinga omu agenda okuba nga strugglinga ne muzeeyi oyo olw'okuba nti mwannyina tamuli kumpi. So nasalawo ne ŋŋamba sijja kukola ekyo bw'aba balemereddwa esasula wali babadde bali nga teninawo akantu nze kendabanga akatono naye akaseera kano kanene nga kali awo kalimu nku kalimu ebintuntu ebirala walungi tewatonya waliwo oluggi ne ŋŋamba at least kambateeke wano era twasobola kuwayalinga amasannyalaze nze nga nze netugateekamu munda naye nga tuteekeyo ne light ebeereyo ng'eyaka so tusobole okubeera nga muzeeyi no tuli close naye tukyala na Rwanda Florence yali ayitawo wano kuba akaseera ako nali siriiwo yasanga muwanguzi ono ng'ayoza ebiseera ebyo nga pampas tewali taata afulumira awo ku buliri so ng'ate muwanguzi alina okwoza mu kumusanga ng'ayoza omukyalo oyo kyamukwatako n'akomawo akaseera ako teyalina simu ye yali agireseyo waka ngeri ku kyajengi bwe yadda n'aŋŋamba maama Mase nsanze muzeeyi naye kangene nona essimu yange waliwo abantu bensobola connectingako basobole okuba nga bayambaani muzeeyi era omukyalo yatekinga photos nasobola okuba nga azipostingako NTV era najjawo n'aŋŋamba nasindiseeyo era essaawa yonna NTV ejja wano olunaku lwe basooka otugamba tebasobola era batuwa poloje yaabwe then ne baddamu ne batugamba olunaku olwali lwa Mande titugenda kujja era kituufu bajja ne bakole omulimu gwabwe era kwe kuba nti twasobola okulabikira ku Spark TV. Kale tukwebaza olw'omulimu ogw'amaanyi ogwo. Nange no munnaye era nalaba ku Spark TV okwo nekinenkwatibwako ng'abalala abaze bayamba naye nze nkola stories tugezaako okuyamba abantu abalinga muwanguzi ono ne taata so nze siina buyambi wabula nina eddoboozi ngezaako okuba omulanga so nange nakishayalinga ka vidiyo ako ne babaawo omukyala bamwita Susan ali mu Amerika awo olunaku lwalade ku macanga bukya yaŋŋambye ka vidiyo kano ke bampeereza genda olabe abaana abo omwana oyo tulabe engeri gye tuyinza okumuyambamu so tusobodde okuleetako ebyo tuleese naye ne muwanguzi tulabe sayizi ye nga tulabye muwanguzi beetaaga omufaliso kansuubire wano waba wabeebake tewaliwo wano wona bawa beebake bwe bali tebasasulawo so tulabye beetaagayo ye nga ye alina omufaliso gwe era ogwo gwolabye nze yagumuwa tweyanziza mangu yesebo so tujja naffe kubaako engeri gye twongerezaako ku ebyo bye tuleese tutujja komawo tulabe engeri gye twongerezaako abasipaaka batutegeeza nti muwanguzi yeeyamye okuba nga amuweerera ekyo nakyo tujja kwongera okulaba ebinaavaayo ku sipaaka naye nga tujja kwongera okulaba nga muwanguzi ono naye twongera okulaba nga abaako bulungi ne taata twongere okumanya ebigenda maaso tujja kubeera emboozi eno tweyanziza nnyo tweyanze nange neyanza ssebo mwebale nnyo mwebalire ddala obuyambi bwonna bwe mutuwadde abantu ab'enjawulo ebitongole ebyenjawulo temujjanga okwo mwebale nnyo mwebalire ddala omutima omulungi ogwo okay abatulaba mukulu tunaali mu kamera masiki yeriwa atusiga bulwadde omwana ono teako masiki okay naye yina watateeka kufe tutaddeeko bamulaye bulungi jjako kale okay kakati abatulaba ono ye mwana yalabikira ku Spark TV ng'alabirira muzeeyi w'emyaka 83 yamukyusa yayoza engoye yakola buli kimu mu mboozi nga bwe twagiraba twategeezebwa nti waliwo sister ndooza yeggwe naye ng'ate ye aba alina okugenda okunoonya embeera nga bweri kati ssaawa zino mu ggwanga embeera nzibu nnyo nti ssente tezifunika abantu emirimu egisinga giyimiridde olw'ekirwadde kino ekyatuguddemu ate nga twafunye second wave ate nga nkambwe nnyo so sister n'abeera nga naye anoonyayo kyanoonyezaayo ate nga ne muwanguzi
bwagezaako okutwala omulimu guno maaso ogw'okubeera nga jjanjaba muzeeyi. Kale sister agenda tubuuzaako, bw'amala okutubuuzaako then tugenda kusembayo ne muwanguzi twogerekoko naye katono. Sister ugamba otya? Ndi bulungi ssebo, ogamba otya ssebo? Je nisoka yanjira abatulaba. Amannya agange nze Nantayi Margaret, muwala wa Rosias Bangula, abadde nga alwanagana n'obulwadde obumuluma mu mbeera gy'alimu yonna nga ntoba. Naye munnaye kati wentuuse essuubi ndiraba taata agenda kuwona. Kuba twakuba omulanga ku Spark TV nga tusaba obuyambi ng'embeera mbi, talina kyakulya n'ebiralalala obujjanjabi, kwa n'obujjanjabi bwennyini nnyini tubufunye, agenda twalibwa ajjanjabwe era ajja kutereera. Buli mbeera yonna bagenda gikolako muzeeyi abeere nga adda engulu. Naye neeyanza nnyo, neeyanze aba Spark TV na buli omu alina kyakoze ku bulwadde bwa muzeeyi. Okay, alina katono. Nga naffe twalaba n'abalabe balaba naye kyayamba nti naffe twegatta ku balabi ate ffe tujja tutuuke twongere naffe abantu abatulaba ku mukutu gwaffe guno gwa YouTube nabo bongere okubaako kye bamanya. Twandiyagadde tumanye obadde okola mulimu ki? Badde njoza tenti n'obutebe. Ate tenti size ez'ebipulu biki tebikyagendera ddala maaso? Tetukyayoza baatuyimiriza olwa COVID-19. Kakati embeera eno wabadde ogimanyiiko oba naye vidiyo yakuguddeko bugwi gye wabadde? Nali nkimanyiiko kubeera nali nemereddwa nga ntendewaliddwa ne bannyambako ne bankubira omulanga nga sikyasobola obusobozi tewali nga siina kyakkola. Teba Spark TV ne bannyambako ne bakola vidiyo eyo. Muzeeyi ono obulwadde yabufuna bbanga ki? Muzeeyi obulwadde bumulumidde ddala, bwamuluma mwaka guwedde mu gwa 10. Yatandika namawuggwe olw'embeera y'ennyumba nti yali tewedde. Yatandika namawuggwe ng'empewo emuyingira mu mawuggwe era ng'akugamba nti nzisa bubi, empewo ennyingira, empewo nnyingi nnyo. Ne ntandika omutwalatwalako mu bulwaliro bwensobodde, sente zensobodde. Kati ate ne bijira ne bitabuka n'akubwa stroke n'agwa ku ndiri. Tulabe nga muzeeyi tayogera kati era yali tayogera? Muzeeyi yali ayogera naye olwa stroke n'embeera eno weyajjira okuba nga tayogera. Yali ayogera. Yes sebo. Nebambi mwebale kugezaako. Kale sebo tugezezzaako. Okay, wali omukyala bamuyita Susan. Mukyala agezaako ali mu church bagita St Paul Anglican Church eri USA wamu n'ekkanisa yonna. So ye yagikiikiridde okubaako wetandikira. Twebaza abavuddeyo ne bayamba abayise ku mukutu gwa Spark TV naye naffe bwetutyo twekutte n'obubaka nga bw'obulabye. Okay, kale kakati obadde okyatunyumya embeera ya muzeeyi ono atandika ey'okwogera. Embeera eno ey'okwogera yatandika okufuna kulw'obulumi obungi bwe yalimu ng'amagugwe gamulumidde ebbanga. N'atandika okuba nga awulira bubi, yava ku kitanda n'agwa. Bw'agwa n'alekeraawo okwogera then n'alyoka afa ne sayidi eri. Naye nga yali mulamu bulungi ng'era ayogera. Buzibu bwavaawo. Mwagenda ku mudwaliro wabagamba? Twagenda mu ddwaliro e Mulago ne batugamba nti ayina pressure. Yafunamu pressure yali bagipimanga era eri waggulu nnyo. Yamujjanjabajjanjabako omutima bikiwe bityo ne tukuba ekifaananyi omutwe bagamba nti yafuna stroke. Kale batulaba ono ye sister wa Muwanguzi omukulu era nga ye mwalaba ku Spark TV. Yono sister Muwanguzi gwe yali ayogerako yali agezaako okunoonya ku ssente then ne basobola okubeera nga so no abataliiwo Muwanguzi yasigalawo then wakomawo era ne basigala nga bali ku taata bambi babiri. So ono tasobola kubeerawo kuba ye mukulu ate alina ogenda anoonya ssente ate Muwanguzi n'asigala naye nga ne Muwanguzi tumwebaza mwana muto yandibadde agendanga n'azannya naye yatwala obuvunaanyizibwa okulaba ng'afaayo ku taata. Bambi ndowooza naye nga sisita omukulu mwenyumirizaamu nnyo kubeera asinze baganda baffe abalala. Waliyo abalala? Waliyo abalala gye bali. Ne vidiyo bagirayo kuba yatambula? Vidiyo era bagirabye naye teri n'omu yasituse era kujja kuyamba bataata? Tewali n'omu.
bo bali bulungi ate era omulenzi omukulu tebali bulungi naye era bandi badde twabagamba singa bajja ne babeerawo nenze nengenda nennoonyanga amata n'obuwunga n'ebirala ebisigadde naye baagaana tebasobola leeta kyakulya tebaleeta kyakunywa n'okumulabirira okumubeerako baagaana ne bamutulekera kitaabwe yabazaalira ddala obuyobomu obirekera bulekezi katonda netwongera kusaba kulaba kuba ekisinga okubeera ekikulu bulamu muzeeyi kubanga aterera twebaza abasawo abazze ne beeyama okuba abasawo bano bagambye ku kyokumutwala mukkanyiza mutya nabo nze mbagambe ekyokumutwala bamutwale kiba ekisinga obukulu zitata waffe kyakuwona engeri gyendi omwana omuwala kuba nze nandibadde musobola nti oba mukozeseko exercise sisobola omuntu yenna alina omuntu omukulu abeera azitowa magumba makulu abeera azitowa nange embeera gye mbeeramu ne musolusi ne mutuuzaako oba ne mukyusaako nange nzitowerera naate wabeera wali kyangu kiba kyangu engeri gye bali abasawo babeera bamukeberako kisegeera ate kati ekitasoboka wano eno wala basobola kujjawo buli lunaku naye eri babeera bamukeberako tukkiriziganyiza bamutwale kale tweyanza nnyo tweyanzeege n'otavaawo kanjegere kuko ne muwanguzi muwanguzi ogamba otya yogerako nnyo otunula ali mu kamera ogamba otya ndi bulungi mpozi gwe jendi webale kujjanjaba gya dadi kale mwebale kusiima oli otya nga abantu bazze oli serebu bakulaye ku tv oli otya nga berabe ku tv nawulira bulungi kuba neraba ku tv nedadi n'omulaba ku tv abantu bajja nga bangi ne batwetera emmere ne batwetera obuyambi kale bambi muwanguzi waliwo awe nakulaba nga okaaba nga dadi mbeera kiki ekyasinga okuleeta okukaaba bambi okwoza tekali kinkalubiriza okwoza nga kukalubiriza kutya natofaayo nedda mu bukyafu okukwata mu bukyafu okukwata mu bukyafu ekyali kinkalubiriza ennyo naye kati olabawo essuubi byo ndiraba kuba baleeta pampa sikyatawaana kale kakati muwanguzi njagala tunali mu kamera omuntu akulaba gwenga gwe wandyagadde akuyamba atya kuba tosoma tolina ngoye wandyagadde abakulaba okuyamba atya basaba obuyambi nsaba obuyambi saaba abalinayo engoye bandeetere ennyambale abalina obuyambi bwa ssente obw'emmere baleete bambi ebyoka byeyagala ate okusoma n'okusoma nkwagala wakoma mu kibiina wali ogenze ngaobuzayo emyaka ebiri gyokka ogenda mu P7 omale P7 kati yakuddayo malirize kati oddayo otandika mu P6 P7 otandika mu P5 P6 okay kale ono ye muwanguzi gwe twalaba ng'ayamba taata we ono ye sisita we omukulu naye nga tusaba bambi yonna alina kyasobola ne sisita embeera si nnungi so gweoyinza okubeerayo kyomanyi omulimu gwonna obuwaguzi ogwano ne sisita ali wano tusaba obuyambi muwanguzi talina ngoye muwanguzi yeetagayo ebisapatu muwanguzi talina mufaliso olina omufaliso katona bwate tugusayo naye kati nze fundeyo ka bed cover nesuuka kati ebisigadde tujja kwongerako nga tukomyewo sekyo naye tukwebaza bambi webale kuyamba dadi sisita naye webale mwebale nnyo okujjanjaba bambi n'abantu b'okukyalo abantu b'okukitundu abagezezaako okuwaayo byalina kyakoze ku budde bwa muzeeyi neyanziza neyanzeege maama yapostinga ebifaananyi ne maama yapostinga ebifaananyi tayagala bya kamera naye tukwebaza maama omulimu gw'okoze buli alina kyakoze
waliwo abatayagala kamera naye nga twebaza bambi mwebale nnyo mwebale ddala ansigadde eyalabiking Uganda twebaza abo ku Facebook abavaayo ne bayamba bambi abantu muyambye omwana ono taata aliko omukisa katonda teyerabira bantu be kimanyi taata abadde musiraamu pozi abadde asabasabako naawe osaba katumugera tusabirayo nno nga tugenda kale bwekityo kikyambudde twebaza abasubscribinga mwongere okusubscribinga naye nsembayo nga mbajjukiza bannange omuwanguzi obulwadde gye buli beera nga onaaba engalo beera nga oyambala masiki togijjaako jja lwala ate olwala wajja lwazaani jjajja owulidde dadi wajja mulwaza so naaba engalo yambala masiki tobeera nnyo mu bantu bangi owulidde sisita naawe wamwe mulwala ate neddadi mwabagenda ogwagendanga okugenda nga eri omulabi so tulina okugezaako okulaba nga tuli seefu abantu bafa abantu balwala abantu balwadde so tugezeeko okulaba nga tusanitizinga tunaabe engalo landi road engalo banaye tunaabe engalo kubanga obulwadde bwo bungi sisita ogenda tusabirayo ate muwanguzi osobola otusabira kale katusiibulire wano ngenda kusaba atakumira mpeera wankumire naye banaye tugezeeko okulaba nga twekuuma eri obulwadde buno kubanga bannange bwo butabukirira Uganda abantu bafiira kumukumu abantu bafe ne ku kitundu kuno kwe tuli era tuwulire nti waliwo omuntu eyafudde so bambi tugezeeko okwekuuma eri obulwadde buno kubanga bwo bukambwe nnyo sigadde alabirira Uganda ngenda saba atakumira mpeera wankumire mere bulungi